Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, tell the public the truth. Pastor Kayanja, Musumba I did Kayanja. not say all of this because I gave you decency. Kubanga nakuwa ekitiibwa. Tell the public the truth. There is another science Waliwo science omulala that I would like to employ. gwe njagala okubawa. Since you are interested in science, Tekiri nti kati okukuliriza science ajja kunoonya. Science will look out for This is the science I want. kati ono science gwe njagala. Can they network your phone with the boys? Bajeyo abo abanoonyereza bannasayansi batuwe naffe kumpuliziganya wakati wo n'abalenzi abo. Boys that called you at midnight, eri abo abakubiranga ku mukago ogw'ekiro, you text them at 1 a.m. n'obaweereza obubaka bw'okusimu ku ssaawa emusanvu ez'ekiro. That's the science I want. Oyo ye science gwe twagala otulageko. Since I would like to see n'ayagadde okulaba the graphs ku gulaafu ezo and the pointers. n'oba obusaale This one bulaga called this one, called this one, called this one. Before that is produced, ebyo nga tebinnaleetebwa, I have it here. nze mbirina wano. I have a police report Nina lipooti ya poliisi that tells us, etugamba, tells everyone. etegeeza buli omu bali owuliziganya n'abalenzi bano. And you exchange text messages ng'obasindikira obubaka obw'oku ssimu and WhatsApp messages. n'obubaka obw'oku WhatsApp. So tell us, kati tubuulire what's the content of that? mulimu ki mu bubaka obwo? Because kubanga you are only showing olaga wokka this number, ennamba called that number, called this number, they called that number. nebakubira n'eri. I can go an extra mile. nze nsobola okuyita waawo. For me, nze and for the police report, ne police report they are not saying tebigamba this number ennamba eno called that number yakubira to eri this number. n'eno. The police report says report ya poliisi egamba this message, obubaka buno which reads like this, obusoma bwe buti was sent bwasindikibwa to this boy, eri omulenzi and this is the content. era bino bye bibulimu. So if you want to take this to that level, bw'oba kino oyagala kitwala ku ddaala I ddala, can display the messages nsobola nange okulaga abantu obubaka obwo on the screen. ku screen. And this is not me fabricating it. Era bino si nze abipanga oba abijuweteka. It is the police report Neeno lipooti ya poliisi signed off by the police. nga poliisi yagiteekako omukono gwayo.